nawe ndondagatima teka mu mutima. Bannayuganda mu kikula kyabwe bantu basanyufu era gwe bwe basibako ekyobusosoze oba oli ku bibyo bakuba nti munnange embeera ey'ebyobufuzi yayingira mu buli nsonga, embeera ey'ebyobufuzi yayingira mu buli nsonga, buli kimu baagala okubeera nga bakiteekamu ebyobufuzi nti mu buwanguzi bonna obwabutuukiddwako mu ango yonna ojja genda okulaba nga ate munnange bannabyabufuzi beenyigawo ate oba n'okuziikana bwebamulimu bonna baawambawambawo dda tewakyali kuwa gaapu olw'obwetaavu oba oli awo. Naye bwe twogera ku mupiira obuwanguzi kati obuliwo tulaba Uganda equalifies ogenda mu AFCON era bannayuganda obudde olwabadde okukya bwe bba olunaku lwakutaano ennaku z'omwezi 15 bwe batyo ne basitukiramu emijoozi baagiguze dda, vuvuzera baaziguze dda, bwe batyo ne balabika nga boolekera ekisaawe Namboole bweyogerere n'awuuma. Enguudo zonna ezeetooloddewo n'ebitundu Kireka Bbanda yonna bannayuganda nga bakulaga nti boolekera wamu takisi ezigenda ebweyogerere ne zikola Northern Bypass yonna ne bamusalako ekiraga nti munnange baagala nnyo ensi yaabwe. Naye nga bwe nkutegeezezza nti ebyobufuzi sometimes byonoona ebintu ebimu, byonoona nti bannabyabufuzi bwe baviirayo awo oba gavumenti kale nti oba oli awo kyetaagisiza ddala naye si mu kaseera nga kano nti olwokuba nti kati abaana bakolifayinze olwo we balaga nti babawaayo ku ssente olwo sipiika lwagendayo okwo okubeera nti nga bwe twamulabye nga ali tight n'abazannyi. Kirungi sikivumirira nze nga Uganda atalaagi kirungi kubanga emu esinga 0 naye nga kyandibaddenga bwe kityo kale ng'ayitayo kubanga nsuubira okubanga bbaawe abeerayo Magogo oba naye tabeerayo ng'akubayo bukubi kasimu ne bali badde babuubangayo olubu lw'ekigere ne tubatulaga nti nno agenze n'asinkana ku bazannyi balidde ki banywa ki basula batya nabo ne bamulabako naye bwe bamulabyeko mu kaseera ako kiraga nti babadde bamulabyeko mu gusooka nga tulaba bamukuba obwama aka King Michael ke yakuba General Museveni ekiraga nti nno muganda wange ke kaseera kokka ke babadde balina okubeera nga bakozesa tebalinaawo obudde bulala bwa kumusisinkana ate nga ssente gye zitandikira kiraba. Kale ennaku z'omwezi zabadde 14 olunaku lwabadde lwakuna sipiika yabaddeyo era n'abeetikkira ettu n'abawa akasente ne bamwe. For today, we have something small for you. You know, you never go and visit your children and just go empty-handed. So because we came to visit the children, we had to come with some water for the children. And Khalid will tell you how much it is. Okay. Give the microphone to Khalid. I respect you so much. Thank you for supporting the Uganda Friends. Thank you for coming with the motivation words. And to promise you guys, our players are okay, are motivated and they are fine. Thank you, Mr. President, for everything you have done for the team. We are happy and we are fine for everyone. Thank you for the coach, for the staff, the medical, everyone. Thank you. We appreciate everything you have done for the national team. And we promise you that tomorrow we are going to qualify tomorrow in the Almighty. Ekintu ekitali kibi naye nga bebategeezezza nti tekyandibadde nti mu kaseera kano era sisuubira kuba nti Uganda Cranes singa ebadde oba nga tennakola bulungi nnyo oba guno omupiira katugeze nga gwa bibalo nga giri bwe kitera okubeera emipiira egy'ebibalo mugimanyi bulungi nnyo Uganda Cranes ng'eri mu bibalo byayo tikakati anti tulinze bali tulabe naffe tukole nnyo tukube bano sisuubira nti sipiika yalirinnyeeyo kubanga yandibadde ati okuswala obuoli awo yandibadde era sisuubira kuba nti n'obubaka yandibwetise nga bwe yeetise obubaka ba General Museveni nti
babaagaliza buwanguzi naye ng'ekituufu kiri nti ttiimu y'eggwanga yalibadde naddala ey'omupiira yandibadde ye nnamba emu kumpi etambulira wamu ne fulaaga y'eggwanga kubanga omupiira kye kintu abantu kye batunuulira ennyo era nga kiweesa nnyo eggwanga ekitiibwa. Naye bannayuganda bo eva tebayiwangako ggwanga lyabwe abawagizi era mu kiseera eky'okuwagira omupiira zisobola okubeera entalo ez'express wakati wa Villa Express oba ne ttiimu endala yonna URL endala nti abawagizi bakubagane naye bwe kijja ku Uganda Cranes mwana wattu abawagizi n'ebyobufuzi bo tebabitunuulira era n'ebya kiraabu babiteeka eri ebbali bonna babeera bawagira Uganda Cranes ne gavumenti yandibadde ekintu kino ekitunuulira era ttiimu y'eggwanga ne battiimu ya ggwanga naye bwe ntunula nyendaba ennyambala nga Among ali ku kisaawe Nambooli ndabira ddala nga waliwo influence nti twambale yero sisuubira kuba nti nno Anita Among asobola okwambala jjaze ya Uganda Cranes eya red ekyo njogera nga nze naye nze nga sikisuubira era sisuubira kuba nti asobola okugenda okukyala Nambooli Anita Among nga ayambadde red ojja kumbuuza lwaki ekyo naawe okimanyi yensobola ki nkugamba nti twandibadde tujja ebyebufuzi mu bintu ebimu Gravity omuntu gye yabadde agamba nti politics ayonoonye okuyimba kituufu nnyo bo bennyini baasalawo bamuteekeyo ne Gravity kennyini yasalawo bateeke ebyokuyimba byabwe mu politics wa politics bamuyingize mu byokuyimba byabwe era kati gyemiranga gye bakola ki gye bakuba kuba kati baafuuka ngabo gye bakozesa ebibiira by'ebyobufuzi bye bakozesa ng'engabo naye ng'ate byo byegaadinga bali bo against the funds bamaliriza bafunds babavumye ebivulu bibasaze ne banako okubeera nga bakaaba kati ne wano mu byemizannyo kuba ebyemizannyo kintu kikulu nnyo naddala abavubuka emizannyo egy'enjawulo si mupiira gwokka nti singa guba guteekeddwamu amaanyi n'emizannyo emirala kati nga bwolaba Gola bwe yaleeta kickboxing n'amutumbula si yamuleeta naye kugamba yamuzuukusa oba yamwanjula mu Uganda okubeera nti kugamba aba n'omuzinzi kati n'ab'ebikondi bali badde batandikira okwo n'emizannyo emirala tulaba abaddusi wano abasobodde okubeera nga batuleetera emidaali gya zaabu silver bronze okuva mu misinde egiddukibwa mu nsi yonna era bonna oluwangula bw'ati bendera ya Uganda gyakola ki gye yeeteekako okwebikkirira era oluyimba lw'eggwanga ne lukubibwa kati ttiimu ya Uganda eba egenda mu AFCON kitegeeza nti bagenda kuba oluyimba lw'eggwanga ng'ensi yonna etwegesa amaaso ekitegeeza nti Uganda gyeri era omuntu ajja kusobola okutegeera nti ddala akanyonyi ako kakweseti crane bwe ngende e Uganda nja kukalaba njagala ngendeko e Uganda nsobola okubeera nga nambulayo kitegeeza Uganda waliyo omusana mu ngeri efaanaganako bwetu bannayuganda basobola okuba nga nabo banyirira kubanga bannayuganda balina okugenda okuwagira balina okugenda emuluka okuwagira omupiira kiba kitegeeza nti ensi yonna ejja kuba etutegeera so si nti ensi etegeere NUP betegeere NRM betegeere FDC kino nno nze oba okwogera bino byonna nkugambye wembijja bwe mbadde ntunuulira akatambi ka Among ng'agenzeeyo nga sipiika okubazzaamu amaanyi being nti mukyala wa pulezidenti wa FUFA kati ate agenzeeyo bayinza okuba bali mu ngeri ya mwami na mukyala kikola amakulu naye kwegamba nti mu kaseera singa tubadde mu kaseera kali ako ebibalo byaffe bimanye bulungi nnyo nti singa tulinda katugeze Congo oba katugeze ezanya ne South Sudan oba South Africa ezanya ne Congo tulindeko tulabe singa babakuba ne bagira bati wano ffe tuba tukoze bwetu tikata singa naffe tugwana eno draw oba naffe twetaaga wini nga bibyalo bwe bityo ti Among yaligenzeeyo oba singa Among agenzeeyo ku lunaku olwo nti basobola pickinga jjaze ya Uganda Cranes at random nti ya ready gye babeera bambala Among n'agyambala kisoboka
kyekibuuzo kubanga ggwe kirabanga ekitono naye kinene ku sayidi yange.